atenderezebwa gulumisibwe okitafe tonda ne mama namugereka abangu bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangara nsindika ekitangara ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nsindikira obumu ndi ddembe nsindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitafe tonda ne mama namugereka wepu ne bajjajjaffe embiti bya ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe eyomonda weponi ya wabweru katonda atudde munda munzala musa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weyongeyo n'obulamu bwo bwe bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunabeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva mu kakiiko akaseŋŋendo ez'obaddungu okumutendera ogw'omwenda nga badda ku mutendera ogw'ekkumi oba eggulu ery'ekkumi nsaba okole ekikoowe ekya galaxy oba ekyekibiina kituddemu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano agakufuula ow'eddembe omanye nti yeggwe omwana wa katonda omulamu era nga wawangibwa ng'otuukiridde okuviira ddala mu lubereberye bw'obutonzi bwo wawangibwa ng'oli mutukuvu ng'omwoyo ate omwoyo nga ye katondawo n'awanga olugendo lwo era nga yeggwe gozzoonoonya oyo golaba mu ndabirwamu ye katondawo gozze onoonya era nga tolina kubeera ng'obunoonyeza wabweruwo naye mundaawo wewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe akakiiko akaseŋŋendo ez'obaddungu tuli basanyufu okubeera nga abaagalwa tuli basanyufu nnyo nnyini ddala okubeera nga tubawa ripooti wawe mutuuse era nga tumanyi nti ripooti eno ku kiwawe mutuuse abaagalwa ya muwendo nnyo okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya oba mukyali mu ddemeezi ettuufu abaagalwa kino kya muwendo okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya ng'abaana b'abantu nti ddala muli kuyimusibwa oba nedda kino kitegeeza ki era kitegeeza nti buli kintu kyonna kirabika kya njawulo mu lwaleero oba mu kadde kano ke tulimu abaagalwa si bwe kiri era tekyetaagisa mu ngeri eno ebintu ebimu birabika nga bya njawulo okusinga nga we mwali mubimanye naye era n'ebirala bisigala byebimu nga we muzze mubimanyi okusinziira ku ndaba yammwe mukitegeera abaagalwa ebiseera ebisinga kino kisoomooza entegeera yammwe naye kye twetaaga okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya nti muli kulaba ensi ez'enjawulo mutandise okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya nti ebintu bingi nnyo ebibaŋŋanga mu lugendo lwammwe era ebimuyisibwa mu bulamu bwammwe ng'abaana b'abantu ku mutendera ogw'obuntu n'ogw'obwa sseŋŋendo yonna tutegeera abaagalwa muli wano okusobola okubeera nga mukyusa engeri gye muddamu ebintu n'eri mmwe kyennyini tutegeera mu ngeri eno temwetaaga kubeera nga mufuluma muve mu bifo bye mulimu mugende mutereeze ebizibu by'ensi nedda temwetaaga kubeera nga mugendayo musobole okubeera nga mutambuza empiki oba okwesa omweso sobole okubeera nga buli kintu kyonna kitambulira mu butukuvu oba mu butuukiridde nedda muli eyo kubeera nga mwekyusa tukiddemu muli eyo okubeera nga mwekyusa era nga tuli wano okubeera nga tubagamba nga tukozesa endaba yaffe nti muli eyo kubeera nga mukola ekyo kye mwajja okubeera nga mukola
Abaagalwa abantu ku Ssengeno na Ttimba bakyuka era bali kweyubula mu ntegeera era bali kuyimusibwa nga tofudde ku ndaba y'ebintu. Mu ngeri eno abaagalwa oyinza okwebuuza kitundutundu ki ky'olina okubeera ng'ozannya mu kazannyo kano. Omwagalwa mu ngeri eno osobola okubeera eddoboozi ery'amagezi ng'oli ne bakwano bo katugambe oba ku pate gy'ogenza okubeera nga onyumirwa. Kitegera osobola okugaana okubeera nga osonga olunwe oba n'okulaba nti waliwo ekitundutundu ky'owagira oba okubeera ng'otambulira mu mayenga ag'obunyeekaavu ku biki ebigenda mu maaso. Osobola okuwaayo endaba yo ey'enjawulo, endaba eyo empya. Kitegera ng'abantu abasinga obungi mu kifo ky'olimu nga tebagyetaaga era nga tebagitegeera era nga tebasobola kubeera nga bagikkiriza. Si buli kinnoomu gw'ogenda okubeera ng'omuwa endaba ey'ebintu empya nti bagenda kukkaanya nayo. Si buli kinnoomu. Naye oba osize ensigo ojja kubeera ng'obawa ebirowoozo. Kino kya muwendo nnyo okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya nti entegeera etandika bw'etyo. Buli w'osiga ensigo n'abalala batandika okubeera nga bafuna endowooza ez'enjawulo busukka kkubo w'ezo ze babadde nazo. Enneeyisaayo n'engeri gy'oŋŋangamu ebintu omwagalwa nayo ekyuka. Era obulamu bwo butandika okubeera nga bukyuka n'okyusa n'abalala. Bino birungo bya muwendo nnyo mu bulamu bwammwe bwe mubeera nga mwagala kukyuka. Buli kintu kyonna kikyuka ne kibeera kya njawulo, naye enkyukakyuka etandika naawe. Enkyukakyuka gy'onoonya, ensi gy'oyagala okubeera ng'ekyusa etandika kubeera ng'okyusa nsi ye ey'omunda. Abaagalwa muli kuyimusibwa. Kino kiba kitegeeza nti muli kweyubula. Muli kufuuka ekintu eky'enjawulo. Temuli kuyimusibwa okubeera nga mutwalibwa mu kifo ekirala. Ekifo kye mujja okubeera nga mugenda ne kasasiro wammwe atudde mu butafaali bwammwe w'obujjajja bwammwe muzze mutambuliramu nedda. Naye muli kuyimusibwa okubeera nga muleka ebyo byonna kasasiro gwe muzze mutambula naye mu butafaali bwammwe. Musobole okubeera nga muyimusibwa nga modda ku mwaliiro ogw'entegeera eya waggulu mu lugendo lwammwe. Mu ntegeera eyo ey'omutendera ogwa waggulu abaagalwa mutandika okulaba nga mulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo. Mutandika okwogera n'okufuna ebirowoozo n'okukola ebikolwa mu ngeri ey'enjawulo. Kino kye kiyamba okusobola okubeera nga kigatta ettaffaali ku nsi eyo gye weetaaga okubeera ng'otonda. Naye buli kintu kyonna kitandika naawe. Buli kintu kyonna kitandika mu nsi ye ey'omunda wokkiriza oleke amayengo ag'okutya, amayengo ag'obulugugube, resistance, n'amayengo ag'okulamula. Kitandika naawe okubeera nga wejjamu amayengo gonna ag'okwetimaya enge efutwa obutayagaliza. Mukisigira abaagalwa bino byonna muzze mutambula nabyo. Naye ke kaseera musobole okubeera nga mwejjamu ate nga akadde ke kano. Lipooti yaffe gye tubawo olunaku olwaleero yeno. Era nga tulaba bangi ku mmwe nga mutandise okubeera nga mulondawo eddemeezi lyammwe ettuufu mu kadde kano. Era nga tumanyi nti mujja kubeera nga mutambulira mu eddemeezi lyerimu oba ekkubo lyerimu. Era nga tumanyi bulungi nti buli kiseera mujja kubeera nga mulondawo okwejjamu ekizikiza n'amayengo gonna ago agazitowa, agatakyabaweereza, agabawuliza empulira etawoomesa nakabululu, paka nga mulonzeewo okubeera nga temugeetaaga mugaleke gave eri ensi yammwe. Yeffe ab'akakiiko aka Ssengendo ez'Obaddungu tuli basanyufu nate okubeera nga tuyogeddeko wamu nammwe
mukadde kano atenderezebwa agulumizibwe Owekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.